Bwana mwe nabena badde bagamba Aisha soko tuke waabwe tujja kumuyamba tumanye javudde tuseewo we wano we waabwe ane badde nga mugamba okumuyamba kati si sawa mu muyambi mwangamba Mr. Kende tujja kuyamba mwana oyo nga tumanyi waabwe nene stuledde nene nvuga mpaka yino ntweto nencha n'okudde obanga mene udde mukuzibira Kende bakulya misana ngeseera aba ndowooza ffe ogwaffe tugukoze si bwe kiri Aisha ate bisigadde biri eri Katonda ku LC osobola obeerawo ddala bulungi nnyo LC nikuyamba Nsake gyebaleko ale mukwano naawe gyebaleko nnyabo Rugamba ki nze mbadde ngamba oyo muwala mukwate mutwale wa chairman w'ekyalo ku kyalo tekuli chairman chairman kwali ku kyalo naye lwakuba bukituukidde nga yali yagenda ku kibuga yalina embaga ya muwala we ng'eri Kampala kati kyotuukidde nga taliiko ate batugamba wadde mwampe mudde wadde mwanvumye I am here with Aisha paka kuwulira bulungi ayi kati twali tugenzeko ewanze abalungi twagala okubagamba nti tubasuubiza nti Aisha ono agenda kuddayo wa mukyalo yes Aisha toddawa must stay in town olina kusigala mu kibuga era Aisha tumuwadde olusanyiya lw'enkoko alye paka kolaki kale nyabo tofaayo Aisha tusuubiza nti analya olusanyiya luno paka kuwulira bulungi bubi ng'akyali mu kibuga eno bagita chicken paseri plata yasangibwa Wandegeya ebya $5 esavinga abantu 5 Chale mama nga sasibwa Wandegeya opposite